wange yasooka okungamba nti nfunye mami nafunye girlfriend konze girlfriend ngali mu P7 ne mubuuza omanyi kye kitegeeza ne mbuuza girlfriend yokimanyi ne mbuuza wagenze n'okwana omuwala nangamba awali eyo mwala kusomera kala kalungi tusoma nako mu kiraasi nga tamanyi na girlfriend kye kitegeeza lulimi aluwulira buwulizi ne mga kitegeeza mukwano gwo kya asi mukwano gwange njagala tandika abeere mukwano gwange kati ne mmanya nti eyo stage kyayogerako takitegeera yeetaaga kulungamizibwa. Bayibuli eyogera mu ngero 22:6 egamba train up a child. Ekigambo train kitegeeza kusomesa, ng'osomesa ne instructions n'ebintu ebya practice nti omuntu alabako. Kati awo namanyirawo nti kitegeeza yessaawa. Ne mugamba kale okubeera n'omukwano girlfriend kitegeeza omuwala nga mukwano gwe, a friend with a girl. Kati nkoze nti abeere mukwano gwange. Muwala mukazi na mulenzi. Ne mugamba agoboddayo ku ssomero. Then mugambe weyanjula amanya go mugamba I want to be your friend. Nagamba bw'anaagaana ne mugamba kyabuntu. Abantu oyina nawe choice osobola osalawo ng'oli mukwano gwo no si mukwano gwo bw'agaana ng'ofuna mukwano gwo omulala. Nagamba gwe njagala. Ne mugagezaako bw'agaana okomewo twogere. Mwana abyogera ne maama ku myaka egyo. Addamu okungamba alina omuwala senior 3. Ne mugamba girlfriend. Nagamba ina mukwanye. Ne mugamba wa mukwanye oti. Nagamba I told her that I love her. Ne mugamba tewali buzibu naye musoma. Girlfriend kitegeeza responsibility. Kati kyotegeeza ne mugamba buli gw'okwana kitegeeza gw'oyagala okuwasa. Nagamba gwe njagala owasa. Ne mugamba togenda muwasa kati musome muyambe kaasome. Era nze namugamba ekintu kimu. Ne mugamba omuwala oyo ky'omukola kati yensigo gy'osigidde basisita bo bennaazaala. Bw'omwebakako kye bagenda okukola baganda bo. Nagamba asobola nze byo sibyagala just njagala abe girlfriend wange. Kati ng'akitegedde agenda kitegeera nti girlfriend tekitegeeza kwebaka na muntu. Naye ne mmanya agenda outgrowing a stage. Era nambuuza lwaki nagamba ne bakwano bange balina ne mmanya okay afuna muwala wa group. Ne mugamba omwala oyo bw'oba omwagala tugende ewa maama we tumulabe. Nagamba nedda kati tusobola gena maama we sinnatuuka muwasa. Ne mugamba kati then temukitwala ku Levenda kati nga nze nkimanyi bali mu ssomero tebalina we bagenda kwerabira. Talina just feelings alina. Nze omuzadde obuvunaanyizibwa bwange muyambye nti okuyita mu eno stage ng'alina kyayagala si buli kyoyagala nkigenda kuba kikyo. Osobola okwagala emmotoka naye nga tolina na ssente zigula. Namugamba bugambye omuwala si mubi naye tomusobola. Kati nze nkuwa pocket money. Kitegeeza bw'oba ofunye omukazi ng'ogenda muwasa olina otandika omulabirira buli taamu making sure omwayo $5,000. Kati sinsi gye musomera agira enviiri olina omuweza enviiri. Nagamba ate ssente zange ne mugamba nti bwe buvunaanyizibwa bwa girlfriend. Wayitawo mmeka? Nagamba asigenda musobola mbasigazawo wadde n'ekikumi n'ekyo. Muyisa mu stage kumuyamba omuzadde alina kubeera oba n'abaana baali mu stage ng'omulenzi akuze. Taata ono bw'anaafuna balooya abalungi basaana obutamusiba myaka giwera 3. Taata ono ng'afunye balooya abalungi okusinziira ku sole gye nawulidde. Bw'ogigattagatta ne sole bulijjo gye tuwuliriza balooya abalungi nsaba wabe kuba ayinza oba talina ssente taata ono. Naye amazima gali nti taata teyali mutemu. Taata n'obusungu bwe boogeza mbwe ebibulooka bikimama yali alimba. Musimanya asanga omwana we bamufumisa ebiti, simanya bamufumisa ebiti mu kamwa. Oba lwaki abazadde omwana wamusuulawo n'agenda n'atandika okubeera mu maka g'omusajja nga naye anoonya waakubeera talina waakubeera. Kitaawe yamulekawo naawe maama wamugoba. Kyokka abulaginga mbu simanya mugagga mbu simanya alina edduuka ku haamu. Okay, ekyo si kyekikulu. Naye omwana yali yamusuulawo ng'omwana anoonya waakubeera. Omwana n'atuuka okulwala ne bakubira maama we essimu n'agaana okukwata okumujjanjaba. Akawala kano katina kusereze kafisa ku taata waako ne kabeera nga kamujjanjaba. Taata agenda okudda omulundi ogwokubiri kubanga taata singa yali mutemu. Omulundi ogusooka yamusanga mu kisenge ng'ayambadde ppule. Naye ono Gaayi bayinza okuba nga baali beeyagala nga babikola naye ebyaddala yali anoonya waakubeera yali talina waakubeera. Era omulundi ogwasooka we baamukuba ne bamutwala ne mu ddwaliro. Actually maama yabyewakanye mbu tebabakebera n'omwana yagambye babatwala ne babakebera sirimu n'olubuto. Era mu bulungi nnyo nga defense we yabyogera onfuna bulungi ne bamaliriza taata n'amugamba toddanga ewange
omuntu omutemu awo wennyini wakuttira nete yamutta ebyebiti simanye bibuloka si bituufu yamukuba omuggo era gwe yakubisa ne bali ababe lwakuba bo bali ababe badduka ono n'amusiba kuba omuwala agamba ekituufu yamusiba then n'amukuba embooko naye gayi yali mulwadde nnyo kubanga kali akalenzi akato kagamba yali asesema na musaayi ndowooza kuba kagamba yali asesema ebintu ebimyufu yali amaze ebbanga nga mulwadde postmortem kyemanye esobola okuvaayo yadde omuntu bamukube ne basookera nti yali mulwadde ng'erimu n'eddagala they can know it. Maama be yagamba abantu bagamba abamulaba teyalinaako yadde ekinuubule ku bulamu bwe like ku mubiri nga maama bwagamba yamukuba ebibuloka nga talinaako yadde ekinuubule kitegeeza yamukuba embo wabula olw'okuba yali mulwadde nnyo nekimuviirako okufa. Nsaba omusajja ono bamusalire ekibonerezo ekisinga okubeera ekitono. Martin omukama amulamuze kisa byonna bambi ebyamusobako. Amazima gali nti Martin yali ayaggayagga ng'anoonya waakubeera. Omuwala yanyumiza emboozi n'enkaaba. Nakaabye bannange oba onfuna kibi nnyo. Martin rest in peace. Omuwala ye asaana n'awaadi engeri gye yalabiriramu omwana munne bambi n'amulabirira singa gwamugende ku Saimo ku YouTube Saimo official ne taata naye bwali busungu ate n'akuba omuntu omulwadde nga bali tebamubudde kuba badduka ate naye ndowooza yakanyamuga ndi mulwadde naye ng'amanya amulimba. Kati maama ye problem mu bino byonna maama wa Martin ye problem. Omwana yamusulawo n'amwegaana we yamala ofa n'awuza tubadde naye nga mwagala nnyo omwana wange wa omwana yali yamugoba ewaka broad daylight. Ku poliisi yabyogererayo we bagenda ku poliisi simanya kuki ku ddwaliro nga bonna bawulira banneiba buli omu bonna badde bakimanyi ngera Martin alina obutakwatagana na maama we. Nsaba Katonda ali waggulu eyo alaba eggulu n'ensi oyamba omusajja ono taata wa Tina eyakuba Martin ekyamuviirako okufa omuyambe ekibonereze bakikendeereze ddala asobole okuva mu kkomera walabirira abaana be. Amazima owuliriza story twali tetuwulirizanga story ya muntu mutuufu yaliwo ng'oggyeko taata of course ate yavunaanwa muba mugamba aba yeewolereza naye ne tuwuliriza ku story ya defense nga bikwatagana ne tuwuliriza ku story ya banneiba nga bikwatagana. Kati omuwala yennyini yazze n'ayogera ebigambo n'amaziga ne gampitamu. Martin maama we yali yamuzaalukuka kyokka omukazi yali yeekaabya amaziga. Nali neebuuza ne ngamba muntu kigoba kuba emigo nga tannaba nakuwona bulungi n'akoma. Martin yali talina waabeera kyokka maama we mpulira mbu mugagga mbu akola ku hamu ne Martin yali talina waabeera. Kitaawe yayawukana ne maama we n'agenda n'afuna famire ndala nga tasobola kubeera naye muvubuka mukulu ndowooza. Martin omusajja yagenda okumusanga ono nga Martin mulwadde ne sente zaali zimujjanjaba. Omuwala yagambye ye omuwala yamuguliranga empeke ng'atoola ku ezo kitaawe ze yamusindikiranga ezaalabiriranga ewaka nga n'okulya era okwo kwe balya. N'abaana bano abato b'oyo omuwala kuba ndowooza omuwala ye mukulu alina bato be babadde boogera emboozi nga yonna efulowinga bweti. Bambi omwana oyo Martin yali yafuuka mukwano gwa buno obulenzi obuto okitegeera ye kasa yamanya nti nzize kubeera wano sina waakubeera ng'ateekeddwa okubukolako omukwano. Akalenzi akato kanyumiza engeri gye yafuuka mukwano gwako n'amaziga gampiseemu. Musajja watunga anoonya waakubeera. Martin wafiira bwereere. Martin maama wo ne kitaawo be baakutta. Maama wo ne kitaawo nkiddamu be baakuviirako okufa. Baakugobe taatawo yakuvaako maama wo n'akugoba ewaka n'akuzaalukuka n'onoonyewo okubeera nga tolabawo. Akawala kagambi kaamuwanga ssente agende wa kitaawe gy'abaabeera n'abasiibula na bulungi baba bali awo ng'akomyewo nga tayina n'aga taata tasobola kubeera nange ne maama tasobola kubeera nange yangobadde ewaka. Bannange nze mbadde maze emyaka nga sikaaba nakoma kukaaba we baayokya amasiro. Kamera ezeewojjodde nnyo mu kufa kw'ono omwana.
kikuleeta okuddayo okunoonyereza ku kye ekituufu ekyatta omwana. Twalibanga tutunuziddwa walala, naye ng'ate ekyatta omwana kirala, nga n'ensonga eyassa omwana ndala, nga n'ekigendererwa ekyassa omwana kirala. Bwe weetegereza ennyo omusango guno, gukwatibbwa nnyo bannamawulire naddala aba online ba YouTube ne ba TikTok, so si ebitongole by'ebyokwerinda nga poliisi n'ebitongole ebinoonyereza ebirala. Gye buvuddeko, Uganda yagwamu encukwe. Abafumba ababiri abaali bawangaalira mu nsi emu ez'e abaali bamazeeyo emyaka 35 nga bakomyewo eka basange ritayamenti yaabwe, bwe baasangibwa mu nnyumba nga batemuddwa. Saalabako ku TikTok yadde YouTube ng'agenze Entebbe okunoonya difensi w'ekyalo, ng'agenze okunoonya LC w'ekyalo, yadde abatuuze okunareetinga ku kye ekituufu ekyabaddewo. Naye mwene ensonga y'okufa kw'ono omwana bakutambuza step by step, nga batuuse n'okunoonya nnamwandu atanneetuuka, anareetinge ng'akomerera kitaawe emisumaali ku nfa eyaye gwayita omwami we gwe yali aleese mu maka. Olowooza tebakusiigira kifaananyi kyawe oyagala olabe, naye ng'ekyassa omwana kirala, n'ekyatta omwana kirala, era ekigendererwa ky'okufa kw'omwana nga nakyo kyali kirala, si ekyo kye mulowooza. Okufa kw'ono omwana kunzijukizzaamu okufa kwa Elishama eyafiira ku ssomero lya Muyingo. Sipiidi sitoole eyo kwe yatambuliranga, ye sipiidi sitoole eno kwetambulira, kyokka ate baakatanga sipiidi eyo tebaagitambulirako wadde nga kyali kya ntiisa. Katunoonye kigendererwa ki? Ki ekyassa omwana? Ki ekyatta omwana? Ab'ebitongole by'ebyokwerinda kye mugamba ba YouTube kaakati babasinga okunoonyereza, oba temulabawo interest wano yonna ku kunoonyereza ku nfa y'ono omwana? Ye abaffe nga kyatandika ddi okubanga bannamawulire basinga poliisi omugaso naddala aba online nga mwe muli ne ba TikTok ku kunoonyereza mu musango omunene ogulimu n'okufa. Twalibanga tulaba birala, naye ng'ekyagenda mu maaso kirala. Baalibanga ekifaananyi batusiigira kirala, naye ng'ekigendererwa ky'okufa kw'omwana kyali kirala. Kaakati munoonyereze, ekigendererwa kyali ki? Ani eyatta omwana? Ki ekyassa omwana? Enfa y'omwana muli bamativu nayo? Ekyassa omwana muli bamativu nakyo? Era ono omwana nnamwandu mayina akkirizibwa okujja mu mawulire ye atanneetuuka, ng'olwedde yeetaaga kubeera protected, kubanga sitoole eno bwe yali etandika okwandaala baatulaga nti omwana yalina underage, meaning n'okumuteeka obuteesi mu kamera kivve, kyokka ate kiba kivve nnyo bw'omuteeka mu kamera nga tobikkiridde kifaananyi ki. Abaaye ki ekiri emabega wa kino? Mmwe temulaba nga kifaanana n'enfa ya Elishama? Kaakano nno minisita wa education
oyina obuzibu bunene nnyo bw'oyolekedde kuba ndaba kino kigwa mu ministry yo. Kino kigwa mu ministry yo. Ekiso bakikutadde ku bulago oba okyetadde ku bulago kuba simanyi kigenderero nga buli ludda kisala okuva lwe kiri nti gwafumbirwa ssentebe. Oyina amaanyi aganoonyereza ku kino ekintu. Gwali mu ministry eyo, gwafumba mufumbire ekkulu ery'eggwanga, era gwasula mu buliri obukulu obw'eggwanga. Noonyereza ku kino ekintu kikuba education. Okujjako ng'okimanyiiko. Noonyereza ku kino ekintu kikuba education. Kuba tekirina njawulo nakyagwa wa muyingo. Bifaanagana biti. Speedi kwe bitambulira, trending kwe biddukira, unprofessionalism ebirimu. Ministry ziri bbiri, etwala abaana n'etwala education. Gwate omwana eyafiira ewaka nga tulina mu luwummula. Lwaki Headmaster ye yakubira nnyina? Lwaki Headmaster alina okujja mu kamera? Era kyetaagisa ki Headmaster okujja mu kamera nga ne muzadde w'omwana tannajja? Ne kyetaagisa Headmaster okuba nga yalina ossooka mu kamera anarratinge ku bayizi abataali mu mikono gye mu budde obwo. Abayizi abaali mu mikono gy'abazadde mu budde obwo, Headmaster kakati yali mu kunarratinga oba ye yasookawo okunarratinga mbwera ye yakubira maama. Ne weebuuza lwaki si maama ye yakubira ggwe? Lwaki ggwe wakubira maama? Era wasooka otya maama okumanya enfa y'omwana we? Mu luwummula luno omwana ataafiira ku ssomero. Ki ekyatta omwana? Ki ekyassa omwana? Ekigendererwa kyali ki? Kubanga bwe ntunulamu mwetaaga okuddamu okutunula ku nfa y'omwana oyo. Ministry etwala abato muvaayo mangu. Kize ni Becky akoze bw'ati, weewawo muba batuufu. Muvaayo mangu. Kuba kuyizera weewawo muba batuufu. Wano muliwa. Ministry of Education bino tewaali bibaddemu, byali ggweredde mu ministry etwala abaana ne mu bitongole eby'ebyokwerinda, naye bakusise bakutaddemu. Kyova olaba Headmaster yasooka abazadde okunarratinga. Ekigendererwa ki? Ekigendererwa ki? Lwaki eno etrendinze nnyo okusinga ey'Abakatanga? Oba lwaki etrendinze nnyo okusinga ettemu lyonna eribadde libeera nga mu ggwanga? Lwaki etwaliddwa nnyo ba unprofessional journalism okusinga mainstream media? Lwaki ba TikTok bapuusa abalamuzi mu yo okusinga ab'ebitongole by'ebyokwerinda? Bwe muba temulaba muwunyirize. Kyova olaba Headmaster yasooka abazadde okunarratinga. Ekigendererwa ki? Ekigendererwa ki? Lwaki eno etrendinze nnyo okusinga ey'Abakatanga?
oba lwaki etrendinze nnyo okusinga ettemu lyonna eribadde libeera nga mu ggwanga? Lwaki etwaliddwa nnyo ba unprofessional journalism okusinga mainstream media? Lwaki ba TikTok bapuusa abalamuzi mu yo okusinga abalungi abatuwuliriza era abatulaba? Olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange Yeze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa, tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse nsobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Naneetaaze enamba yange yeeno eri 0701763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala, nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.